Kkiriza nkwanirizeeko ku Newspark channel yeno channel yokka gy'olina okwesiga n'amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Katugatandikirewo. World War III entalo nnyingi eziri ku mutimbagano tugenda kubeera ng'ate tuzikuwa. Naye katusookerekewa Eddie Kenzo munnange. Eddie Kenzo looza tebamulabisizza. Omuwala yejje mu ggalale. Katwejjukanye. Munango omuwala gwe yakoze olunaku olw'eggulo n'abeera ng'ate ateekayo ebifaananyi byabwe nga bejjukanya oba nga yejjukanya obulamu bwe baalimu ne Eddie Kenzo. Kati tetumanyi oba ono X oba yali kyaliwe naye nga munnange bw'atyo ye we yakikoze. Simanyi Nyamutoolo waali. Lwaki mwagala okutinkula omugole waffe Nyamutoolo atalina buzibu bwonna? Kale nno munaye nga w'oli mu kulaba ebifaananyi ate byebyo. Okitegeera katuleme kulwawo kubanga oli pulezidenti w'abayimbi ate tumanyi nti alina omukyalo omu yekka ye Nyamutoolo Fiona. Abalala babagambye tebeetaaga kumanya. Mujjukira amawulire ge nabawadde ate olunaku olw'eggulo. Katubeere nga tweyongerayo. Tugenze mu World War III. Entalo zisusse ku mutimbagano. Kati katusooke mu lutalo lwa Ziza Bafana kw'ossa ne Tamale Mirundi Junior. Bukya Tamale Mirundi Junior alumba alabika nno Ziza Bafana tajja musobola kubanga ono ye yagambye nti olutalo lulwe telubeera lwa bigambo, lubeera lwa bikolwa. Katubeere nga tugaku. Tamale Junior wemba njogera nga njogera ku muganda wange Kamiliyoni. Tulwanya muntu waffe abeere mulamu abeerewo. Gwe ssebo oli wali mbwayagala kummanyira. Muganda nkankubuulire. Gwe bino byaddamu ne mwekangakanga wano ku internet ffe tulina action. Era tolowooza bino mbadde muvaavwamu amannyo n'amala tugajjamu. Zende muyembe ndi amayirungi binga amatako. Mbogwa John yankuwoni agenda owoninga ennyoko. Gwe Ziza Bafana tuddamu okummanyira. I didn't abuse you anywhere. I tried to answer you intellectually. Kamiliyoni ng'obuulira mwana wa nnyoko. Gwali n'omubuulirira. Okuyimba kulemye genda okame. Toddamu kummanyira. Tompulyangako nga nkwogerako. Gwe tonnatuuka ku level etutuuza kukuwuliriza nga bwe twawulirizanga taatawo. Taatawo yali intellectual yayogera ebigambo ebirimu amakulu eri eggwanga. Golimbina ebyakivubuka ebyagundi namukwanye nabadde eri ekyengo mu bbaala batukyazza mu apartment simanya bugundi botero mukyalimu eyo level y'abaana abato okusiba empale no nosibe ntandiko okwagala buli omwaka olabi buli omwaka waffe ffe tubeera waka ne batwogerako ebyo babeera oba gye bakola. Kati tetunoonya mawulire. Ninja kugamba muto wange toddamu bw'oba oyogera ng'otangaza ku byenjogedde biwe ekitiibwa. Okukumanyira kwa mmoko abayimbi. I will deal with you. If you are joking around with me. Gwe Ziza Bafana, I can deal with you. Leteri esagari kolyo. Obonda bayeyo mu biduula bya mu byembera. Gwe sobola okukwatana kati. I can arrest you now immediately. Kati njagala okitegere nti tonteeka mu lubuulo muba mulayini yo mbuno tugenda kuddamu no ate saagala muganda ng'oddemu kuyisa nyange mukama kuba sikwogerangako kati toddangamu n'ogamba Ziza Bafana mbuno mb'oli wali mb'oyogera gwe ne bano bafala mwana kale ono ddoogo ono yakazaalibwa ono ddoogo kino ky'okuba empibo ti ne kiyiika amalusu n'emimwa mbuno kiri mu kunjogerako mbu kiddamu bye nayogedde ne bino biddoogo mukama Katonda. Gwe nzija mu level zammwe. Ojja obuulirira Kamiliyoni. Kamiliyoni mwana wa nnyoko. Gwamuzaala. Gwabagenda mu bbala dembe. This Kamiliyoni is right to go anywhere he wants. It's not you. Okulya Kamiliyoni by'alina okukola. Tumbaavu. Naye buvubuka mmwe mumanyira. Mwawadde importance mu ggwanga lino. Kiringa amazi. Sokobere ngo subscribinga, likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Nakugambye nti n'entalo zo zisusse ku mutimbagano tuli mu World War III. Kakati tugenzeko mu lutalo lwa Palaso kw'ossa ate ne Norbert Events. Jjukira nti nno Palaso yavaayo n'alyoka agamba nti alina okusibisa Norbert Events w'anaaba teyeetonze era essaawa 48 ze yamuwa zaggwako dda. Norbert Events abadde ali awo ng'ekipapula kimuweerezebwa nga nno munnange beetaaga miliyonzi 8. Norbert Events avuddeyo n'alyoka agamba gwe tugenda kwetwala.
akyagenda maaso n'okumusabula amugambe sigenda kwetonda kubanga oli mutemu nga woli mukulaba munange screenshot yeyo oyo nagenze anabeera nga ate abiteekayo ku TikTok ye twogera ku Nobat Events nalyoka agamba nti bali mumusaba simanya bagenda musaba millions 8 naye bagenda kwetwala ate nga teri kwetonda mbu kubanga akakasa nti no palaso mutemu katubeere nga ate tweyongerayo leero twatambulidde mu World War 3 wadde nga ziza bafana munnange yasabudde Tamale Mirundi Junior nga etubikuwadde naye nno ne Tamale Mirundi Junior akyagenda mu maaso n'okusabula banne katusooka tukwenga asabula Sharon kw'ossa ne Frank Ntambi kyabakoze kibadde kikambwe mbu Salum yagambye mbu tajja sonyiwa Junior alinga amaze agenda asonyiwa abeewa akola mu UN ye Katonda netaga okusonyiwa nze. I don't want those boys near me. I don't want. Tebaina kye banyongerako. Bwaba yagala lutalo ajje yewandise. I don't need you. Temunesi bako. Wemba muli babanyi nga bwe navaamu nga yagwa. Nga tekyali aboogerako. People were watching me. Mu boys dobe tebali bagala munze. Nemwefuula ab'ekitalo kati mugikole kale. Etugenda kola boy nga temugikola mugikole. Mulekera ubitu sibako mujikole tulabe anti muli bamanyi owamanyi yalinze yali mu kasuku yali mu bulunoke bwe twavaamu neegwa abantu bali balaba munze mwake mwepalawuda mujikole omulundi gumu kiggwe. We are tired of boys dormitory stories. Let them end today. Banange terugwe uno yagivuddemu uno yagiyingidde. We don't need to know. Abasigalamu basigalemu tukoye. Ono agenze ono ayingidde ateekomewo ate ono tajja kusonyiwa gundi. We are tired of that drama. Stop that drama. We are tired of your drama. Mwemutogera ku Junior tembeerawo. Nze namuzira of course. Nagamba oyo ye. I have other important things to talk about. Not talk about TikTokers. Bali satogera ku Bruno ke. Nze tujamuogerako. Netama Junior simusanyufu naawe. Tewamukyalira nga afunye accident. Wakimanya mbu afunye accident. Satogera ku Bruno ke. Wakimanya mbu Junior afunye accident. Nsaba togera ku Bruno ke. Kwegayiride. N'otamukyalira olw'omutima omubi. Mbu Salum yagambye mbu tajja kusonyiwa alinga n'amazzi ayina asonyiwa abeewaabwe. Salum ye yandeeta wano kiringa enkobe nze ekyo ekivubuka kyantama kasuku lekerawo tusibako agavubuka ago. Stop imposing those boys on us. Bwe kiseera n'oyagala obitukakaatikeko bwe kiseera naawe tobyagala nkimanyi naye because obeera board nindawe ebiri kuvuma nsimbi Mtambi oliko byawo omutima omubi notaberyawo omuntu nga mulwadde gwali simukwano gwanze simukwano gwange naye twamubeererawo toga mwogerako. Nsaba togere ku Bruno Kita abantu nga bazira. Nsaba togere ku Bruno Kita oganyokera lifayinga ku nsonga ya Junior. Like on a serious note. Nze nakowe ebivubuka ebyo those jobless youths kera kunyumya ku bakazi nakowa. Nze ni mulalamu tunziza kasuku toddamu okugera ku linnya lyange n'oteekamu erya Salum. Evvubuka eryo lyantama yanakiroga. Kivuga kirina kye kiri kyewadde importance sendi takyagala baati takyagala nze sikyagala buli omu takyagala lwampisa zaakyo. Nga tukyali ewa Junior munnange ne Bruno ke naye tasimatuse naye bamutabukidde. Ale Junior alina kyafaanaganyaamu full figure. Bonna batankuula entalo. Katubeere ng'ate tubikuwa. Nagamba ako ka Bruno ke nekagamba bali tebakwagala. Wakola kyapanya nga tebajja Bruno ke. Omaze n'otegeera mikwano gyo. Omanyi Bruno ke weewunza. Kyekikuzizza emabega. Kwewunza buli kiseera oyagala obeere mulungi eri abantu. Bruno ke nze kyekyakuntamya.
You want to look good into people every time. But you don't know sympathy. Bajja kongo koze champanya. Nganze zeke yaliyo. Kati oliawo mbo wa explanation ngate bajja ku champanya. Bagula table maker. Genda je bakwagala. Bamu boys dormitory. Ngabo wajivuddemu. Abavubu kati balina kye bakwongerako. They are nothing doers. Kasuku yekaya aliyo. Kasuku mo boys dormitory. Kasuku is the only brand remaining. Abalati balina kye bali. Banonya views. Nebye without Kasuku ani yandibadde abamanyi. If it wasn't Kasuku ani yandibadde abamanyi abagisigalamu. Boys dormitory, Kasasiro dormitory. Lwaki totukiriza ne tubeeranga tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano Wammanga, twagala okubeeranga tubuuzaako ku Miss Jane, Musa Akasule, Teddy Bay ogamba otya, Idi Mubaraka, Janat, Jawan tukutumiddeko, Nabirye Justin ogamba otya, Namulindwa Prosi, Rashida Nabayaza, twagala okutumirako ku Sarah Namukasa, waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Rema Witini, Mariam Nakato mukwano ogamba otya, atwagalera okubuuzaako ku Namutebi Darat. Katubeere ng'ate tweyongerayo. Leero ndowooza mugenda kubeera ku sayidi ya Calvin Kayanja, avuddeyo n'abeera ng'ate bulijjo atabukira nnyo bannuupo. Kaakati avuddeyo n'alumba full figure ne ttiimu yejjukira nti full figure olunaku olw'eggulo babadde nga balaga President Museveni nti akyalina obuwagizi era nga bamukakasa nti akyalina obuwagizi mu bavubuka era nga bamuyimbira n'obuyimba. Kaakati nno wanono Calvin Kayanja waavuddeyo n'abeera ng'ate abatabukira kwossa n'okubasomera bibino. Kuleka nga munoonya kyakulya omanyi wano buli omu anoonyamu naye ebyo byatwagala Museveni nga ssente tebikyakola makulu. Akayimba kandibadde nti tusiibula muzeeyi tuleeta muwoozi. Toyinza kutugamba mukulembeza afugidde eggwanga lino tugenda mu myaka 4 nti gwe mukyalabamu amakulu. Omanyi twetaaga amazima. Twetaaga amazima. President Museveni eggwanga alifuze Katonda amuwadde omukisa naye ke kaseera akwase ku nkasa omuntu omulala. President twamulaalika dda nti mutabani we tumulabamu embavu. Akwase nkasi omuntu gwane kyalinze nga akyali mulamu atuule wali amugayidinge atwale eggwanga lino mu maaso. Abantu balina ebibuuzo bingi bitalina ansa. Tokyayinza kudda okuba malebe nti twagala Museveni nga ssente. No, Museveni mumugamba amazima nti akadde katuuse akwase mutabani we nkasi nga akyali mulamu atuule wali alabe omwana ebintu bwabikwasaganya nga akyasobola omuwabula. Febule jeno muwoza atukwemako mukomi singa tuwekalakaasa dda entebe tugitwale ku kifuba. Okuleka nga President Museveni atugamba nti tumusiibula 2026 era akalulu tumukamuyire bulungi nga bakayita bye bye President Museveni. Kubanga ffe essuubi lyatugwamu ekyalema President Museveni mu myaka 4 amabega emyaka 4 emabega tosuubira kikola olwaleero. President Museveni bingi ebimuyinze naye abyogera lunwenyenguzi n'ebirala. Figwe tulabamu embavu n'amaanyi okutereeza ebiganyi President Museveni ye mutabani we. Jeno muwoza anaamala kumera kinaanansi President Museveni ategeere nti ono omwana asobola enkasi asobola eggwanga lino. Fenga abavubuka abatasobola kukkiriza ebyo abakkiriza nti enkyukakyuka yatuuka dde okujja mu Uganda era n'akalulu tetujja kukeetabamu. Okekanga President Museveni ayogedde ekintu kimu inti mutabani wange yajja 231 nzikana akaluluke mumpa 226 kansiibula busiibuzi. Awo tugenda kukamuyira nga tumugamba bye bye muzeeyi 231 we are welcoming standby generator. That's General MK. Otegedde bulungi. Bameka abayina endowooza eno lwakubanga kati ndowooza kigenze kisyuka ne mutandika okwawula nti Bruno K mulala kuba B2C. Naye bangi mwalina endowooza nti Bruno K munange ayimbira mu bannaffe aba B2C. Era nga mulina be mumufaananya abamu bamufaananyanga Mr. Lee abalala nga mumufaananya Julio. Kakati leero munange ayina akatambi ate kakoze. Okitegera katubeere nga tukakuwa ng'ali n'omu kuba B2C.
tusi. My twin. Tetukolaki? Mwa mutabukiddewo. Tutabukiddewo. Filter kano kaffe bakinvimbi ba Black Beauty. Nenga abantu buje bagamba nti Mr. afaanana Bruno ke ate Mr. Bruno ke afaanana Julio batutabula. Pera mukujira kati kike mugamba. Bogera ki? Mugamba sawa. Timugamba kati temulaba. Ne ka filter kayitiriza nnyo. Anyway. Ebisa birungi. Tunyirira era bogera ke Kampala. Kubano bajja kubulira. Katimba we bifa ku YouTube. Abakulu bombi gye batadde nnyemba zaabwe kumpi mu ssaawa zezimu. Gwe w'omutima omunafu video giyiteko buyisi pulesa tezikubira kuno. Alien Skin bw'ate oluyimba lwe bayita Kira Bade. Ow'Emagere Principal. Nubiyaniri n'oli atanaaba combined ne badduka mu studio okulwanisa trend ya Alien Skin. Enyimba zino baza uploadinze ku YouTube kumpi mu ssaawa zezimu. Principal yataddeyo oluyimba nga bw'olabaawo mu lunaku lumu. Era views eziruliko bino bya YouTube, you can go and search, omanyi mukola research. Yakafuna abalabi 99k. Gye mitwalo 99. Alien Skin mu ssaawa 24 oluyimba lwe bayita Kira Bade endongo wano gye twakozeemu challenge. Endongo gy'oweereza omuwala yakugaana edda n'agamba nti baby nkusange watugendeko out. Yalutadde ku YouTube mu ssaawa 22 lwakalaba abantu emitwalo 4+. Bannange temwekobaananga okulwanisa omukisa gw'omuntu. Nkubuulira temwekobaananga okwalwanisa okwagala kwa Katonda eri omuntu. Ffenna tukkirize Alien Skin yajja era tumukkiriza abeerewo mu ngeri Katonda gye yamusindika kubanga ye ate tetulina kyakkola. Kati abakulu beekombayininze ne beekolamu katogo tune ebatuddemu bagezezaako n'ogibustinga ku YouTube naye eri yalaba buli gwejjira ku ssimu ng'anye so my brother Alien Skin bw'atyo bw'ayimiridde ku YouTube akyatrendinga. So agonjagadde nago gamanye oba omutima gukukutuka oba omulogo omugoba oba ogenda ku musawo wansi ndala. Alien Skin is still the top 10. Happy birthday my brother Alien Skin. Webale kutukuba ndongo etaliimu sympathization ng'abantu bagiraba lwampaka lwakwagala lwa message egirimu lwa bwagazi bwa music si bufere. Era mani gatuwedde kulo twabadde ne police ku scene Tugamba mani kayogera no kituufu lwa nsonga oyogera n'abantu bomanyi nti balina obuyinza muja kyeditinga kale tutandika ffe abaye bakirubira bakuli wa skill wa lata skill etwaka owa 7 balase banange tukomyewo leero ekulo twabadde ku apartments zaffe ezaali ezatata waffe Haji Ibrahim Mwangakibirege abasinga bwemanyiga Haji BMK. Twabadde era ne tulambulula ensonga nga bwe zaabadde bwe twamaliriza nga RCC ne DPC ne poliisi bonna bazze. Bwe bazze batusanzeewo nga batufulumiza bakifezi batufulumiza era wa out era twayogeredde wamu. Bwe bazze bayogedde naffe ne boogera ne side ya Kirumira. Brenda Kirumira ne Mr. Godfrey Kirumira taya separately. Ffe twabasabye onoba nga onemediatinga abantu nobabeera wakati. Lwaki oba tobayita both sides? N'oyogera ekintu nga kiri mu bulambo okufuntigagana amateeka g'entadde. RCC yatuwadde ekigambo ki era ndishuwa mumuyinda kugondeyo nga mumurekoding. Tewali kigenda mu maaso kyonna paka Mande. N'atugamba agenda kujjawo abantu ba Brenda Kirumira ne Kirumira bonna, agenda kujjawo n'abaffe ateekewo abasirikale ababe abali neutral. Leero to our surprise, of course tosobola kwebaka ekiro tuba tuli awo ne batukubira ne batugamba bawulira bye bamenya bakuba. Tugenza okera kumacanga waliwo ramp gye bamenye connecting to the finished building yo bagimenye. Then tebakumyawo baleese abazimbi ku scene bazimba ekisakati nga bumulabye ku kumawulire nti twade tukimenye okulaba nti tufuna side yaffe.
kati bali bize ku side yaffe bazimba ekisinza otwennyamiza poliisi weeri poliisi ekuuma Brenda Kirumira balina almost 200 guns bakanyama oba betuyitanga bakifesa bali ready to destroy balina almost 200 people bali awo balina ebiti balina ebijambiya balina ensuuluulu era bwe beewala because naffe tetusobola kubeera awaffe ne tutuula tulina naffe abaffe betugamba genda oyiteyoko bali mu luguudo bali mu kizimbe beeweze leero balina okufulumya ku misayi they must kill bwe bagenda tuta and that's when we shall stop okugenda awo naye twebuuza era buli omu agamba ye Kirumirwa talemwa era kasita ekintu akiyingiramu era buli omu atugamba talemwa naye talemwa era ekintu bwakiyingiramu tetusobola kufuna bwenkanya bannange tusaba mutuyambe tusaba Brenda bw'aba amanyi ne Kirumirwa nti ffe tetuli ba strangers tuli bannayuganda bannaabo bwe baba bamanyi nti baagula mu butuufu lwaki tetutula ku mmeeza nabo bafeeyo ffe tuvuddeyo emirundi mingi baveeyo Kirumirwa aveeyo Brenda aveeyo ne Gideon aveeyo neyo Kasigala Mathias aveeyo tuleete empapula zaabwe baleete empapula zaabwe tetulina interest yakwonoona linnya lya muntu Kirumirwa awoza mbu tuli okwonoona linnya lye we don't have any interest in that kubanga Kirumirwa mu bonna ffe abaana tumutwalanga tataffe kubanga yalinga nnyo mukwano gwa tataffe era abeera tataffe naye twewunya nti abeereyo mu bukukutu n'akola kinaatulwanyisa ate n'amala ne yeegaana muwala we Brenda alekanira on top of her voice amanyi nti yensi yonna yagimala oba omanyi nti oli mu butuufu aveeyo because bino tetwakabitandika when have they come out to say nti ddala bannange bye muyogera si bituufu because tetwabaddeyo even before nga tannatu confronting Brenda nga tannava mu motoka eggulo mu kujja mu simu yasoose kwetaba kisipesi tukobawo completely na tukubamira bw'aba amanyi ali ku kituufu tuleete empapula bannange tusaba bwenkanya RCC tusaba bwenkanya twatutte ekigambo kyo naye kati abapoliisi abali ku ground ng'abantu ba Brenda Kirumirwa ne Kirumirwa basimba ne bakifeesi bali on ground kakati tunagamba nti Brenda ayina abamukolera I don't even want to say oba ye boss wa munne no we don't even want to say that kubanga tusuubira nti n'abantu president waffe bateeka mu ntebe baba balina obuyinza okukola buli kisoboka ku munnayuganda ate nga tebeekuliridde naye we feel we have no protocol justice tekujagirira apaka nga tufunye twagala bwenkanya tusaba buyambi tetuli babbi tuzze ne tusaba obuyambi iriza tubeere ng'ate tukwerekereza n'ekyoyina okukola kimu kwe kuba nti naate olikinga vidiyo zaffe okomentinga ku mawulire ge tukwadde ate n'osubscribinga kw'ossa n'okunyiga akadde aka notification wekumire kweno yokka essaawa yonna tujja kubeera ng'ate tukuwa olugambo kw'ossa n'amawulire amalala ge tunaaba atufunye obeera bulungi weeraba